Mukunja wamu ne Kayanja bongedde okulambulula ku butya embaga ya King Sheebah ne Mukunja bwegenda okubeera ate nga etambula. Kwaniriza nnyo wasiibye otya wasuze otya gweno omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteka video empya. Mukunja azemu nakola olukuŋŋaana olulala wamu ne Kayanja ne yeeyongera okubaza abantu abamubeererawo mu kkomera abasonda ssente buli omu yasindika obubaka, buli omu eyabeeranga gyali yonna n'abeera nga amulumirirwa n'abeera nga amusabira okufuba okulaba nga ava mu kkomera. Abantu bangi abamenyi era ogenda kubeera nga obewulirako omuwendo gwa ssente bagwogedde zonna ezasondebwa ate nga kwotadde n'enteekateeka ez'okubeera nga bakola embaga ye ne King Sheebah okwongera okulumya Love Maseka nkuleko obeere nga weerabirako. Mama Emily Smith manyi oyinza n'oba naawe olina ebizibu byebirala naye n'osalawo n'ogamba Mukunja kamotase ekkomera maama weebale nnyo weebalire ddala bangi benayamba benayirawo omubiri we nali mu kkomera bo tebaalinnya nayo naye ate gwe n'otoola ku kitono ky'olina nompa neeyanziza. So Emily Smith tweyanzenge obubaka bwo bwe watuwa ng'omuntu ono ali mu kkomera nkakasa naye message agifunye tewatuwa akakadde kamu weebale nnyo mukwano. Manager Roger wa Spice Diana yatuwa emitwalo 3 weddu yankubira essimu n'angamba Kayanja emitwalo 3 agonga tagge ku ssimu yo embeera yonna bw'eba egaanye Mukunja taswazibwa nkubira essimu tulabe kye tweyongerako n'omuyimbi wange gwanjagalire nnyo Spice Diana naye ali mu mwetegefu okubaako kyankontributinga bwe kiba kigaanye era Manager Roger sebo yatuwa emitwalo 3 aga Uganda. Banange Manager Roger n'omuyimbi Spice Diana mwebale butandekereranga bangi tubayirawo omubiri naye wogwa mu buzibu baba tebaagala bimanya mwebale kunjagala mu ssanyu ate ne wemba mu bizibu ne mubaawo. Waliwo omusajja ku TikTok oko bamuyita Triple X. Triple X yatuwa emitwalo 3 aga Uganda sebo. Banange Triple X aga Katonda mu ggulu n'okumanya sikumanyi naye ate n'oyamba omuntu gwe wasanga ku nsi. Muganda wange mundaze munkubye challenge ntegedde ndi wa mugaso sigenda kuddamu kwekolakola bintu bitasaana. Waliwo omusajja omulala sebo bamuyita Engalabi naye tikitooka yatuwa emitwalo 24 mu 13,010. Banange Mr. Engalabi naye tikitooka katolina emikwano Mr. Ngalabi lwakuba nange badde bantuumye Engalabi fembi tulina emitwe Engalabi naye weebale nnyo Ngalabi okuyamba Ngalabi ginne Ngalabi munno Mukama akuddizeewo wewajjemu. Waliwo omukulu gwe bayita Henry Mayanja yatuwa emitwalo 5. Henry Mayanja yatuwa emitwalo 5. Bwe twali ku live y'akabaata sente zino kwe twazisondera najja ne mbannyonnyola embeera gy'oyitamu n'abakusibye engeri gye baagala okukubba. Henry Mayanja yatuwa emitwalo 5. Mr. Henry Mayanja Mukama akwongera okugabirira neeyanziza nasiima nnyo taata. Waliwo n'omulala bamuyita Blessed Baby wa Mami yatuwa emitwalo 5. Bannange Blessed batikitooka mwena batikitooka baganda bange bakadaama n'abali e Uganda nsaba Mukama abongereko mugaga wali kati bano kambagatte wamu. Waliwo Western Media yatuwa emitwalo 3. Kafeero James yatuwa emitwalo 2. Joan Taylor yatuwa emitwalo 2. Nakibuule Farida yatuwa omutwalo 10,000. Nagawa Christine yatuwa omutwalo 10,000. Mutesi Shadia yatuwa omutwalo 10,000. I Hate Fools yatuwa omutwalo 10,000 naye. Waliwo n'omukulu omulala bamuyita Steve Charles naye tikitooka yatuwa emitwalo 10. Waliwo Nakimuli Face yatuwa omutwalo 1. Nakakande Winnie yatuwa omutwalo 1. Namutebi Imelda yatuwa 15,000. Waliwo n'ezajja nga tekuli linnya zaali za MTN yatuwa 15,000. Omukulu pulezidenti w'abatikitooka Frank Abawo yatuwa emitwalo 20. Okitegedde sebo? So omugatta awamu sebo Mukunja Bannayuganda ng'oli mu kkomera bakusondera miliyoni 3 mu emitwalo 8 mu 8 mu 7 mu 5. Okitegedde bulungi? Baganda bange nategedde kati era okunsibanga omwami waliwo omwami abeera ebweru bamuyita sino agataliiko nfuufu sino mizaya yagambye Mukunja nasanyuse nnyo nga bakusibye
osobole okutegeera ki kyoli mu ggwanga olekere okwekolakola obusolosolo. Taata nategedde kubanga ssente zino ebyaddala abamu bazibasondera bamaze kufa nga takyalinayo kyansi eyeebaza abazisonze. Naye nze mwandaze nti nga nkyali mulamu nkyali wa mugaso eri eggwanga. Bannange njagala okubasuubiza, njagala okubeebaza mwenna. Oba oli awaliwo n'abatasobodde kutusondera kasente akaweereddwa ye yatusiba, kubanga akasente nga bwe mwakasonze ye yatusiba yakatwala. Era njagala mutegeere kino, sente zino mwazisonga tugende mu kkooti tweyimirira abantu bano era tulwanire eyo tusasule balooya ab'amaanyi okulaba nti omukyalo ono tatubba. Abantu bano badduka nga tumaze okusonda akasente kano era nga tugenda mu kkooti ne badduka ku poliisi ne beegayirira. Omukyala ne yeegayirira nti sente ze mugenda okuwa balooya nange ono namusibye kumubba. Era bannyabo ne bassebo sente zino tezagenda mu kkooti, naye ekitundu ekisinga obunene ku zo twakikwata ne tukiwa eyali asibye Mukunja. Era takyegaana. Twamuwa sente mmeka ssebo? Miliyoni 3. Emiliyoni 3. Balansi asigadde emitwalo 8 twalina balooya nga ne bwe mumanya ebintu ebirala byonna. Naye saagala kuva okwo, njagala okubeebaza ennyo bannanga abantu buli eyakwata kyalina. Mwebale nnyo omutima gwe mwandaga nabannyonnyola Mukunja be yakolera Sheebah n'obumu n'amaanyi n'omutima omulungi gwe yalaga bannayuganda. Sheebah okuva lwe yamuta teri abeera naye nga wadde bangi abaali bamuvuma n'okumusudira yamufunamu naye mwamuleka ku street. So omuntu nga Mukunja bwe tuba tetusobola kumulwanirira nga bannayuganda kibeera kikolwa kya butasiima. Mukunja njaga kukakasa nti abannayuganda bakwagala kyekisookera ddala wadde abamu tebajja ku poliisi ne be baali basinga okulwana. Eriyo abajja ku poliisi okunona ebifaananyi nga teyasonda wadde 10 ezi. Eriyo n'abakulinda ng'omazeeyo ennaku 3 nebaga kati bagenda kumuta leero katweyiwe kuki poliisi nabo bamanye. Sente zino nze yawumamu omutwe okuzisonda era abampa platform ye mwami Kabaata yekka. Kabaata naye mwebaze nnyo kumpi ekiro kiramba nga tuli okwo tunnyonnyola abantu nabateekamu magezi tibasibye omuntu waffe ow'omugaso. Kabaata yajja ne ku poliisi omu gwe baali bateeka munda mbu twali naye nga tukuba omuntu neyetonda speed. Kabaata nadduka kituufu n'alama nze saaliko madde nzize kulaba musibe. Era looya wange gwe nasooka okusindika yaŋŋamba alo kiri wano ku poliisi Kikambwe tubya balooya okuva emitala wa Kayanja. So ne tukwatagana ne munnange omulala bamuyita Makko. Akasajja ka Makko ako kayiriddewo bannayuganda bangi omubiri. Nze ngenda nnyo ku makooti eyo nga basibe ba TikTok nga tekabamanyi nabamanya naye nga gyekali. Era n'okufuna balooya abo Makko yasooka okunkubira essimu. Nalindi awo Makko n'ankubira. Nagamba ne Kayanja tujje tutya Mukunja mukomera. Kimanyi wasindiseyo looya naye bayinza okumuzannya omuzannyo ne tuyinza okugezaako wano ne wano. Nampa amaanyi ne nkubira mukwano gwange maama Fiina ne mugamba nti munnange twafunye ekizibu muzza munda. Muganja ni ame kati. Twafunye ekizibu Muganja ni ame empologoma bagikutte. Nenga baleeta emmondo nnyingi abapoliisi. Emmondo 8 ebicupa bya tiyagasi emmotoka 4 nga balinga abanona oba baali bamanyi banona Kaluvini Kayanja. So naye ekikulu kya byonna kasita wafuddeyo tukusaba ogende mu maaso n'omutima omulungi. Nze wadde nali nkunyenyaamu ku bya Sheebah naye siyinza butapulishietinga. Naawe wali onyenyanga naawe oyagala kulya. Lwaki okimanyi bulungi naye nze siyinza butapulishietinga nti nze bwe nali ngenda ebweru nga njagala okuyiiya obulamu bwange ne famire yange yennyini yagaana okontributinga naye nga ngenda kukyusa bulamu. Naye olaba wajja omuntu ku street n'omulinyisa ebbaati kufiri obukyaki ekyo nkuwa credit. Abantu bonna abaali balwanyeko n'obulamu bw'okgenda ebweru naddala mirimu gye bateekamu essente nga weetaaga eya tiketi ne visa n'abafamire tebakontributinga naye ng'ate ogenda kukyusa bulamu bwabwe. Bwe bw'ojja omuntu ku street n'omulinyisa ebbaati ekyo ky'amaanyi Mukunja. Nze njagala okubuulira tetukkiririza mu kibiina kyekimu era sigambangako nti wagira kino naye ayappreciate era nkwetaaga Mukunja obeerewo. Okitegedde? Bane nasanyuse nnyo. Kaluvini Kayanja ebbanga limaze nga mulaba era Mukama ansonyiwe. Ona nze badde ndabanga Kaluvini Kayanja ku social media nga ndaba omusajja nga manyi ategeera naye nga simanyi nti ate ategeera mwaka ensuso. Ategeera nnyo kubanga ensuso ebisinga buli wobanga oli mu kkomera oba mu kizibu ekinene omuntu wajja okuyamba nga alina enzikiriza y'ebyobufuzi oluusi bakuteekako akakwakulizo tukuyamba naye bw'omala okufuluma otadda ku sayidi eno
naye nebaza nnyo nti omusajja yanjiriddewo omubiri for free. Ate omubiri ogwa butanoonya bifaananyi emirundi gyonna gye najja kukomera nawalabako nga nkukube ekifaananyi. Naye kati njagala kusaba Kaluvini Kayanja ne bwe kiba kinneetaagisa kufukamira yadde wannyambye era kyo naye gino tasobola kufukamiraamagye gonna gali wano. Njagala kusaba Kaluvini Kayanja nga wongambye Mukunja oli musajja ategeera naye obadde tonneezuula. Kaluvini Kayanja naawe nkulabye oli muntu ategeera naye tonneezuula. Nkusaba olekere okukuba Bobi Wine. Nkusaba weezuule. Yali akinsabyeko kati nze nkikusabye kinsabye olw'ensonga byakoze naawe yadde olina byokoze naye tonnatuuka ku byakoze. Bw'aba alina byatannakola gwe emyaka gyo oyinza oba osinga Bobi Wine ekitono nnyo oyinza oba omusinga emyaka nga 2. Kitegeeza oba mukulu we muyite oba funa abakulu abalala mutuule omuwandiikire omugambe principal His Excellency w'eggwanga lino His Excellency ayiriddewo abannayuganda omubiri okoze bulu kuba alina newe yadde omukuba asobola oba alina ebibi byakoze naye ate tekijjawo nti alina n'ebirungi. Kati sinzira ku birungi byakoze omugambe waliwo kino ekitateredde terezaamu wano na wano na wano era naye muntu ajja kuwuliriza. Naye buli wenjijja ku TikTok nenjijja ku social media nenkulaba n'okola vidiyo ate wayiga n'otega omutwe mukati n'ogamba kakati olina amannya ag'omuyita era yensonga lwaki we wajja ku poliisi nasooka nenkutunuulira mweti neŋŋamba n'ettaano ono naye neŋŋamba engeri kendi mu miwunyo bantwala luzira kubanga jukira baali bantaddeko esanga ekkakali eyatusiba yagenda n'ategeeza mbu abavubuka 14 beegatta ne bankuba nga bwe bansamba olubuto ne luvaamu. Kati mu mateeka okwo kuba kutta muntu era twali tusobola okugenda eruzira ne tutadda. Kati nga buli muntu mwetaaga ebisigadde tubigonjole nga tuli bweru. Naye nze nkusabye nganze teri yali ansaba ekintu ekyo gwasoose mu comment section batera okusaba yadde bakusaba bakuvuma era okuva olwaleero nga n'amagye gaffe wegali poliisi kusikyamuzaako ati aba akyogedde tetusobola mutwala ku ganjalo tugende twawukane olaba sikyamuzaako ngalo. Nze kyenjagala okusaba enkolagana kyekisinga obukulu. Enkolagana kikulu waba alina ekitateredde muwabula ogambe nti tusaba kano okatereezeemu era naye ajja kuwuliriza akatereeze otherwise naye akwasaganya bingi. Alina waliwo abamulwanyisa bangi abatalina nsonga waliwo n'abamulwanyisa nga basasuddwa nga naye wewalabye nti omuntu yatuteekako omusango yesi twakola omusango naye ate mu musango gwe gumu n'ayongerako ebirala omuntu n'agamba kapeti yange bagirinnyako eyozebwa emitwalo 65 eririddawo ekapeti eyozebwa omuntu n'agamba basuula ebizigo byange ebikebe 2 byakakadde kamu emitwalo 6 kitegeeza omuntu n'agamba babba akasawo kange nga kalimu wifi ne kashi miliyoni 1.3 naye nga naye wootunula era n'abapoliisi bwe nasinzidde beebaza nti abapoliisi abakulu abatuula ku poliisi y'Nateede basose ne beeyambulako ekitiibwa ng'abasirikale naye ne bafuuka bapeerenti abazadde ne batunulamu ne bagamba naye ddala abavubuka 14 nga bakuba omuntu omu abamu bamutugabala bamusamba olubuto taliko yadde olubale n'avaamu olubuto taliko yadde nti yeesisemu ng'abantu abajjamu embuto bannange babalaga nabo ne batunula so ebintu byensika tukiri omanyi ekyo kyenayewunyisiza mu kino omukyalo oyo abadde atugamba nga munaku mu nsondere nina obuzibu ne bwe yakkute yagambye alina baalooya 3 abadde yeetaaga obuyambi bamusondereza enju bamusonderezirabirira abaana naye bwe yakkute n'akuteekayo nagamba kati alina baalooya omuntu alina baalooya 3 tolina kyolya tolisateza nyumba. Nze kyenjagala okusaba bino byonna era njagala okumusaba nti kuba bwe twali twakava era yakolerawo vidiyo n'agamba kati gwe Mukunja ngenda kugaggawalamu nze mbadde nsaba mwannyinaffe nsonyiyira ddala ate ku mutima kubanga entalo tezirina kye zigenda tuyamba erinnya lyo nze batuganye okuddamu olyogerako naye weetegedde nze nkusaba mwannyinaze nkusaba kubanga kyava mu bwannyinaze nti waliwo ensonga era ezatabuka ebyatutabukako kale
mba sasobola kwongera gira mugattamu nsonyiwa tugireke tubimale tetuyomba toyomba tukakane wakati yagenda watakawomera abavubuka abalungi abansinga bangi ate kirungi yabadde ku polisi yagambye nsobola okwagala ekyo ekitategeera nina abasajja abategeera kati badde nsaba beera n'abasajja abo mu mirembe nange nkwasaganye owange atategeera era nabadde ngatagatta mu Kaluvini Kayanja bajjukira abakulu ba polisi batugambye tetuddamu kumwogerako era tetujja kumuwabudde tetulivenjinga tetumukubako kati nabadde njagala engeri ye ebbanga lyonakwasi n'entalo zonna zirote ziva ku King Sheebah bajjukira King Sheebah wali ng'atyali eyo okukuba eyo abantu abo tebamwogerangako era oyo yennyini omuntu wange eyantadde mu nkomyo kubanga mukimanyi bulungi yajjako newange ng'akaaba nemuyirawo omubiri akaseera ako nali nakafuna King Sheebah nemugamba omuwala ono nyambaako mulina platform zi TikTok ez'amaanyi mumuteekeyooko ensemu emuwe ku attention ajja fuuka ensonga ye mwennyini yaŋŋamba abalalu tebaba ku platform zaffe kati omulalu amaze okufuuka ensonga ate bonna bavuddeyo beeribbye ku mulalu mukunja ofunira ku mulalu omulalu yafuuka bizinensi kakati wobanga gwolumwa nga bagize ku bizinensi yo n'ogamba bayiye ebizigo gwe lwaki ate tolumirirwa byoyita bizinensi yo amalala n'olwensonga eyo omulalu ono nabadde ndowooza kuba bwe yalinnya ennyonyi bangi abalumwa kituufu mwemuva emisango gino mwemuva ebizibu bino byonna nze njijukira omuntu eyo nga yeetega naye ennyimba ayagala yabaziyabeera oli ayimbye ate kati gwe wamujjukira nenjijukira amaka ayagala okugatwala ne ku kisaawe ayagala yabaagenda kubanga ate visa eri mumanya ga muntu mulala baalinamu essuubi nti King Sheebah ku kisaawe bagenda mugaano fuluma kati mbuwe bamugaano ono yabatuulawo tuyimbe naye kata kati byonna mukama naggula enzigi kuba bagamba wali wotuuka olina wosayininga olina wosekinkumu olina webakubuuza ebibuuzo ne bagaa kati ate obaayo obwomu ne bagaa kino ekira bwe bayita omulalu era bajja bimubuuza nga tabimanyi bamugambe ddayo e Uganda ddayo ku kasasiro omulalu yayanukula ebibuuzo bwe bayita omulalu yeewandiikira siginicha sebo ng'ali kaali wali ku kisaawe anti baŋŋamba bwe dda wali ebibyo bimaze omulalu ne bamugamba putting the sum nga bamugamba teekamu ekinkumu nagenda olaba omulalu yasooka teekayo ngalo zonna yazikubako bya ne bamugamba no you are for the putting the sum wanu olaba omulalu akyoka watunula nantunula ne musongera ne mulaga nga naye ennyonyi agyetaaga nagenda olaba ateekayo ekinkumu ate akiraga mukulu negamba omulalu naye bwe bayita omulalu yeerwanako mpaka ng'atudde mu nnyonyi era bwe yatula ne mugamba sirika mukama akole ekyamagero twagenda olaba ennyonyi ate etambula kubaffe twe tumanyi ogituulamu esituka busitusibweti negenda mubanga twagenda olaba ate eyita ku ttaka esooka eddanga eri katulabekomawo matinde ne tugamba bagenda batukomyawo twagenda olaba esituka mu n'olwensonga eyo omulalu bwe bayita omulalu bamunyooma kati tubadde tusaba ayongere akoleyo ekirala ekyamaanyi ekyalema abatali balalu kyongere okulumya abantu emitwe kubaffe tetugenda kuddamu kwogera ku linnya lya mukulu kimanyi kimuduguda kaakati Kaluvini Kayanja badde nsaba mu bwetwewaze obw'ekitalo tekyali mu nteekateeka zange naye omulalu ono lwaki tetumukuba ekidaala yama omulalu bwe bayita omulalu asambemu ku kawuni kati kamubuulire bw'oba oleesa ekirowoozo bwe kityo nga wajja omulalu ku street n'ayogerwako ayingidde studio asisinkanye basereebu alinnya ennyonyi agenze emitala w'amayanja kati bw'oba oyogedde kyokkuba omulalu Embaga okulumya abalala abaakusiba obusibi ng'ofulumiza oluyimba omututteko ebweru olwaleero bagenda kweteekamu emiguwa yama era sebo muganda wange ninayo mikwano gyange abasitaffe ba Uganda Limited ano batwala abantu bweru ngenda kubagamba nti Mukunja ayina Embaga ne King Sheebah era bano abakulu sebo mbeeyamidde okuwa akakadde kamu ku mpagayo oyo ati kati tugenda labika nga tulabisiza ddala ebyaddala era sebo oluyingira woofiisi ekyabwe bba ngenda kuwa deeti bwe bamiitinga bakutandikire ku mukolo gwo oyo bwe tuli tugenda
nalabisiza olabisa kwennyini ebyaddala kakati kyolina omanya Kaluvini Kayanja nange mbadde musajja omwavumu naye ayeewaayo taata wange mukyalo we yawulidde ku nteekateeka zino naŋŋamba osobola oyitako mu kyalo kuba namugenja nno nayo nteeyange naŋŋamba ajja kungatirako n'ebirala ebinona omwana tutuukeko mu bakadde be so n'olw'ensonga eyo Kaluvini Kayanja wabaga ekampuni bagiyita batya Sita Feva Uganda Limited abo waliwo omuwala sisita wange bamuyita Kevin kati bulijjo simendi ate eyo kampuni naawe obamanyi oyo sisita wange kampuni 3 zamubba n'abivaako ne bamutwala ebweru ali bweru nakati wenjogerera bino era agenda kalaba naye nze bulijjo kuba yampita waliwo ge bayita next thing of kin neŋŋenda n'ebimu ku bipapula mbiri neeyo ewaka naye ng'ate simanyi nti gwe ogimanyi Mukama Katonda ŋŋenda kugendayo ebisigadde byonna tubigatte Kaluvini Kayanja neyanzeege webala okunjirawo omubi n'abannayuganda mwenna emikolo gitandike bannange wambale egawuni tusambe egawuni naye olunaku ogenda lutya ng'akakana kambadde egawuni bannange ojjukira we kanyuma nga kagenda olinya ennyonyi kati gawuni eno mbadde njagala Kaluvini Kayanja batufunira egawuni olaba wano ng'ekibuye kuba mbadde mbala nti bw'aba nga King Sheebah ayimiridde ekibuye wano okulawunda about nga gawuni mpanvu eri eri ku ssaawa ya kwini ng'erina abajja bagisitudde bwe bati embere flower metro flower nga bagisitudde nga nnene kati omukulu ajja abeeri ng'ali ku live buli kimu akiraba kati awo kyemanyi kyagenda okukola otulumya ajja kufunayo omulenzi amugambe kankuteekemu sente nange onkoba embaka zo zayina amagye gonna gave wano ku papazi nga galira ganywedde tweyanza nnyo taata sibawulire engalo enkya tugendagenda kampuni ebisigadde ebyemikolo Kaluvini Kayanja oludde bamaze okusalawo tiimu King Sheebah ebyentalo byonna buli abadde n'entalo ebyo ffe tetukyabimanyi era buli kwe twasobya bweyasoli tusaba kisonyiwo tusonyiibwe ddala ffe twagala bya mirembe byokka kakati omukulu alagidde tulye nga bwe tunywa nga bwe tusamba yo twalidde embuzi leero muli ku papazi muliwo papa misa kisemakula tutumye byonna byetwogera byetwagala Yeah, man. Gwe kyolina okumanya ganja no ame yonna eri abadde Kaluvini Kayanja tuli wano ku papazi wa message olina kajuisi ka abaana befudde ekirala bagambye Kaluvini Kayanja gamba muuku kati embwe engeri gyamaze mukomeradde ku emakerere bwe bamwetaaga makerere anti leero wiikendi afaananyi kaluma akekibi Space there with them.
Chibanda mugambe kyakulya kimbaki andi kati ate tubadde tuyina ogivugirawo abasajja baba bize olwayo n'omusanga agenze naye nga mukama waffe nga ffe ekitebe tweyanziza nnyo mirimu gye wakola olwokuba kibanda ffe atukiikirira naye nga gwe kyolina omumanya ekitebe twasigala tuli bennyalumugwe ate tudemba mu ŋŋambire bateekawo embeera nga bano bonna batya n'okugyayo buli ewali kuwaza kwezemu ajja gwe bakati bano bonna nga balina mbeerayo ne bazinga okubira mu sajja balinga bali abacumajje eno mulamba era kati jeno era nabo balinga emundu 8 tezinza nona muntu oli omulenzi akomawe so nabwe ekityo enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso byetasobodde kulaba mu paati esooka ogenda kubeera nga tobisangamu eno paati ey'okubiri ate n'ennyongera okujjukiza nti osobola okukozesa comment section otuwa endowooza yo okusinziira ku butya bw'osanze vidiyo kyonna kyoyagala okuteesa kyonna kyoyagala okuyisaawo kikomentingawo wansi tujja kubeera ate nga tukiraba nabwe ekityo nyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyinga notification bell obenga notified renteekawo video empya. So Mukunja ne Love Mase ye topic gye tukyaliko ey'okubeera nga baagala kulumya Love Mase babeere nga ate bakola embaga ne King Sheebah egenda okumenya ebitooke agenda kusasulayo ente waabwe nga kwotadde n'ebintu ebirala ebigenderako era nyongera okujjukiza gwe n'atanaba kubanga osubscribinga ogenda kubeera nga ogisubwa otherwise subscribe nga bukyali oleke kubeera nga osubwa embaga ya Mukunja ne King Sheebah kankuleko obeera ate nga weerabirako okategedde obale n'entebe gyengenda otula mugwesabadala sigwanantebe gyengenda otula ekitebe ekyo kigenda kuleeta kali kyekyagigaana okutuuka ttaano anti oli omuniga yateekawo embeera tanaba kimaliriza twamugamba engeri gye yali kukola ku kitebe nga sinagenda namukomera mbadde mukomera ennaku 5 engeri gye twamugamba kikolamu ate yakola bibi kyonna kyekiri kano bakasasewo batyongere waggulu eri wali kola tugenda nyweranga enjaga yaffe wali wano wenyini ku kitebe nje onoona ganjano ame wali waggulu waliwo awalira abagazi agiranga emisambo wonna space weerina wali wonna wonna naye nga anti wano obusajja bwe bujja butuukira ddala bubasanga olwedde mukubwa anti era bukimanyi bulungi n'omubanda yennyini ekitya kyokuba kubeera newewabukima wabugamba bulungi sinakubwa mukobwe katokutwalira bwasalako neryo emanju w'enju ne bugitayiza anti webwamala wejjawunya wano nga mpulidde giwunye nembita eri nga ngenda fuluma bwedi ngenda otuuka eri kakwata bukwasi kacupa katiya gasi nekapika naye gyewonesa teyagasi teyankwata ate yakwata bali asigadde mu kisenge ngenda owulira abali mu kisenge bakuba enduulu aya nebagigula okufuluma wano nga busazeko wali emundu 8 omanye 5 mwenzi gaba banonyani ate nga ndikasajja kaserina nyama ku mubiri tukyali naawe tosobola kuvaamu wesimasemigano owebaleko mbeereranga butano tosobola kuvaamu ono ye producer wange kati abandamu bwe balaba baba ku mapeesa baba basuubira olaba esajja eddene baba basuubira olaba esajja eddene anti bazira wakumukulu wannaye kumukulisaayo manye omusajja obwo wetaaga bakubamu omupya obwo producer webalemuganda wange
baba ku mapesa webale kunja baba ku mapesa yakoze ezo n'engoma zange obuyimba bwange bwonna obutini bweninawo tuli mu kkubo tujja kazi eyo mbi yagikubye eyo alisigala maama yono papa wagikubye eyo tuli mu kkubo tujja eyo mmege eyo neze ennyimba za King Sheebah zonna yazimasteringa ne baba tukoledde walala era abayimbi bangi akola oluyimba nga lwetaaga mastering kabaka wuno kabejja baba ku mapesa omusibu huyo bale kumbere abasajja ne bamanyi munene ese ojja sengoma zenene akolera muwanula waka video ne papa banaji yino katwe kusimye kubaka teri migozo bana kyokka abantu bwe bakula waliwo yaŋŋamba mbu yajjeeyo ku studio ne bamugamba yeggwe nankubira naŋŋamba ebiti kamalirize wano katumalirize batweteryawo ebiyagayaga waliwo agambye soka okupa ekifaananyi Enjo tulekeemu mwana producer wafono tukyamwagala ayagala muntu ononera ayagala kwonona mwana producer n'omuyimbi so obudde buno yitibwa eri obudde buno kasikwataka vidiyo ndo nteekayo yo anti tuli mu kkubo tujja producer n'omuyimbi kibanda ganja n'owame wetuli wano wennyininyini banange bampita omukunja atasera ono ye producer wange ankoledde obuyimba bwange bwonna bwendinawo n'ennyimba za King Sheebah bamuyita baba ku mapesa banange baba weebale kujja kumbeere weebale kunsabira weebale kunwanirira nga ndi mukomera kyolina omumanya wanulaavu yokka banaye nsiimye nnyo nsanyukidde ddala yandabyeko ku nkoko gyakuleetedde ne baganda baffe gwe tomanyi byonna byakoze dda nze kyolina omanya byonna tubikoze baba ku mapesa abantu batera okugamba mbu producer wa mukunja atasera producer akola ebyakabi akoledde abayimbi abalala bonna abanene baba bamanyi gusajja gunene nnyo bagenda okumutuukako tulina omanya emikono gikyalimu taaki kati bagenda tandika okugamba producer wa mukunja mulya producer baba mulya ne producer asoma enamba producer agenda asoma enamba ng'ogisomye subiiti 077623 ye baba ku mapesa alina omukunja atasera banagirikotamachingi kuganja ni yidde mugumu enamba y'essimu ye president 077623 kati gisome nga nze njibogerera mpolampola mugiwandike mu comment section tebamanyi bya supiidi 0703 0703 76 23 43 oba ofuna akasajja kano kenyini kolabako wano oli singo oba toli singo singa ndisaaki nomanya ffe bali okufunako yadde komaawo tutegedde kakati enamba y'essimu bagifunye abaagala any kind of music nnyimba biki kakati temujja kuddamu tuli mu kkubo tujja temupawa muwanika fuulaga tujja akati abali tujja ali mu katebe kaveemu tujja mubagambe nti tujja bapawa bawanike fuulaga tujja gamba akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja video bagishooting ku lwakubiri enkya ngenda ku university veyo ngende wakingisa baida olimbo abantu balwaga olimbo olunyuma oluddewo nnyo okubiri kandi shooting wakati lulyo wali wasooka n'ojjira n'ofulaikamu ate nodda banga eryo ddene mullo kati gishooting by Tuesday abagenyi bange nga senso balaba naye nga ebyo tuli wano ganja no ame president muyina buli amwagala olina kunkubira simu kubira papa mugambe njagala njagala omulanzi oyo performance byonna esobola okubirira papa byonna neganya president wonna kuba gugwa nga tubikola sansobola ngenda va mu vibe muteekeko kamera mugambe kuba manyi sadwako bannamawulire ba Taki TV sansenyo okubala banaye mulino tezaganja ni amera mangu entebe z'ababanda zirimu naawe wasiiga mumalirize banaye ate baffe balemenga kutuuka kana babibeeramu ebaba ku mapesa alina omukunja atasera okategeera amba
njagala mpe mu vibe ate onjijere nga maze okuba obuyaga oli ali mu pesa kamera president ne producer wange baba ku mapesa baba ku mapesa mbanaje banakwatirako kwe nebalinde bwatidde bandaze nti kulina abanene mweri naye ate final abayabe banjiriddewo omubiri kugula agambye namala tukakumande nga temunamuta agibuganjija ne basaddira abadde balina okukivaamu ne basadde ebintu abadde alina okubaawo asadde baba yabadde kyakangamba okujja nambuuza alisaidi wabadde kibibadde nabadde ndateete naye kati obuzibu era mwaliyose ne mutajja babadde bagenda basiba eyatusiba yateekawo embeera nga tayagala na mikwano gyange gijye gindabe zekoro lwe nali nzijja waliwo omuvuka bamwita kaspan nagamba so bahanizi babayingiza naye nga te hanizi nali njogedde naye ekiro nga ngamba nti bagenda baleeta mu kooti tewandooza akuba essimu yange nga teriiko kati nziramu okuba essimu nga teriiko kati kasipati nagamba sewe gye tukubaba hanizi oli asonzemu nagamba nti noyo bebamuwo baliko nga bankuba anti ye yateekako ku fayiro omukunja atasera ne babbaawo musaabe 14 kati mu bufunze nga buli mulenzi ajja kukomera nga ye asonga busonzi n'agamba kasita alaba nti oyo yayirawo omukunja omubiri nga n'oyo yaliko era kati nayo bali bagenda kusiba nga tolina musango ate yo popi tebanamusanga era tetulina ginenya oba yo kasankusongamu neŋamba gwe twabba naye oba gwe twakola naye kino ye baba ku mapesa iyo polisi gwe bateebereza era mubakujja namwe mwandibadde mujjeera kati ate n'abawala abaali basigadde nga banjirawo omubiri bakwini masolo badina midiya bangi abakyala abayekanga abajjanga kati nabo najja mu basirikale eyatulopa yajja n'agamba abasirikale abo buli we bajja wano babatunuzaamu kamera era kati we muli awo bali balikodinga buli kimu kati jjukira obulamu bw'abasirikale omusirikale obulamu bwe tayagala kintu kiyitibwa kamera era omuntu ng'ayagala okuwawula n'omusirikale akuwayirize buwayiriza nti oyo akulikodinga kati abasirikale ne batuuka nga n'omuwala waabazze tulaba tebamwesembereza obunkenke ne buwera ku poliisi bulaati netugamba bannani era omukulu wa poliisi lwe yatuuse n'abuuza who is for this file omukyala ali ku fayiro yaffe n'awanika omukono n'abuuza batta muntu lwaki tebeeyimiri oba lwaki tebatwalibwa mu kooti batta omuntu ne bagamba for the file is still inquired ne batugamba tuddeyo era kuolwo ne batandika osakiro gwekyondomanya poliisi yadde abantu bagaba poliisi yayonooneka naye poliisi mukyalimu abantu abalina obuntu bulamu nga saba otunuulira apande n'akukwatibwa ku kisa kubanga baatunulira ne bagamba bwe baba ddala abavubuka 14 baakuba omuntu omu simanyi mbw abamu bamukutte emikono bamuleeze nga yesu mbw abalala bamulinnya emigere mu lubuto abalala bamuliriza naye omuntu omwoyo n'atajjako yadde akakoloboze ku mubiri n'avaamu olubuto after 3 weeks almost 3 weeks ne bagamba naye nga byonna ffe twamwetondedde ne tumugamba we are sorry tusonyiwe tetukyaddamu kulumbawo tetuliddamu kukikola era tusaba kisonyiwo Calvin Kayanja omanyi kyakole ebikoko byange biwa kopolo leero yanywereddewo enkya girete Calvin Kayanja ali wamu ne Kabaata emiti owe UK tuweereza miliyoni namba era sente nga bwe baziweereza kati yasooka n'aweereza message n'agamba ngenda kuweereza emitwalo 5 naye nze obwedda manyi kontenti nange mu kusooka nali manyi omuwala asaagamu tuli mu bya konte era ne hanizi naye ge bwe yaŋŋamba kumba omuwala olwagenda ne tumukubako bwati yagala gwe nayagala dde okugaggawalamu kati ngenda kugaggawalamu era ebiri najjaawo ku live abantu omuntu asobola okwesonsaako Kayanja n'atabuka ng'alina ekintu kyakubalamu olaba abantu bonna abatweriraanye nolaba oli ng'akuyiikiriza
nomugana naye waikiki twetaaga nnyo beeriranya abantu abamu aba ayagala kukolako obunyumbaganya aba ayagala omukooneko oba omusongemu agende ku poliisi akugaggawalemu ekitegeeza ate batugambye ku poliisi mbu newogalula bugaluzi lulina ogamba omuntu nja kukuba singa omuntu oyo agenda ku poliisi nga alina obujulizi nti walugaludde muganda wange bagiyita assaulting Kayanja president by'embaga byaddi embaga yaffeeyo baba mujje twogere ku mbaga wano mujje eno ewa kamera aludde ajja kujja ate mutereze mangu ekitebe ekyo nga tutuula bweru tusokusinga obeerero yewe no kigenda nyuma wanda wakizayi ekigenda kunyuma nnyo so nabwe kityo katukomaawo kyakuleetera amawulire mangi okukumira wano tovaawo ate neeyongera okwebaza mwenna abalaba vidiyo zange mikwano nsiima nnyo nsiimira ddala sinaye bwe nnyinza kubalaga naye nga ndi musiimu era ndi musanyufu ate wenava mukomera